2 Corinthians chapter 4 from verse 1 to verse 17. Olwaleero ndeese kibuuzo eri omuntu ow'enkyukakyuka mu Bible and politics oba ne mu bulamu bw'oyitamu. Oyina ekintu kye wayingiramu, ekintu ekyo wakiyingiramu ng'okimanyi. Oyagala bufumbo, wayingidde mu bufumbo, wayingira mu bufumbo, wabuyingiramu omaze okumanya ekibulimu. Wayingira mu struggle, mwaliyo ne mwetiginya ne mujja mbu mwagala kujjako gavumenti, si bwe kiri? Mwamanya kye bayita okujjako gavumenti? Mwakimanya oba mwali mumanyi byakusaaga? Wasalawo ove Uganda olinye ennyonyi ogende ebweru, ogenze mu diaspora kukola, ogenze mu Bawarabu, omanyi kye bayita Omuwarabu, kye wamala kukyetegekera, omanyi olugendo lw'Omuwarabu. Omuwarabu ogenda okumugjamu akasusu, onyiriremu akasusu, oteke ekifaananyi ku media bagambe mama nyabu, nze najja wano ne mmalawo emyezi gyange gyali ng'emeka, nali ngenda mu mwaka, nagenda okupositinga ekifaananyi nga lumuntu gamba Wire yeggwe, Wire olina n'olubuto, Wire wazza olubuto, naye omanyi gye kyava okutuuka Omuwarabu muggyemu olubuto. Omanyi kye kitegeeza okuva e Uganda olinnya ennyonyi ojje mu Bawarabu oba ojja lwa kinyumo? Kubanga ne muwala wa neiba yajja, simanyi mbu n'azimbira maama we, kati naawe nojja kubanga oli yazimbira maama we, naawe ojje ozimbire maama wo. Wagenda okujja mu Bawarabu wamala kumanya ekiri mu Bawarabu. Kubanga mutabani wa gundi ali USA, naawe otunze ettaka. Kubanga mutabani wa gundi bwe yagenda USA, omanye ekiri USA. Olowooza buli agende omanye ekiri USA kyo wamaze kukyetegekera nti byonna by'onoosangayo ojja ku fesinga nabyo paka lw'onoobijjamu ky'oyagala, oba wagendayo kinyumo. Waguddewo bizinesi y'ebyatika kubanga waliwo neiba alina ebyatika. Ebyatika wamaze kubibala obimanyi obisobola. Oli mu bizinesi ya plastic, okimanyi nti olunaku lumu emmese eyinza okujja neekulira plastic yenna n'omusanga nga yenna damage. Oba nedda wagenze mu magi kubanga olaba neiba atunda amagi, wakakasizza osobola bizinesi y'amagi, osobola okugakwata bulungi n'ogavuga n'ogatuusa n'ogafumba n'ogakola ki n'ogatambuza nga mabisi. Okimanyi nti senga oserera n'ogwa bizinesi eweddewo. Ola naye mwagala omubunno pasita wafuna olubuto. Bembulidde bakitegedde, kati gweyagala wano violence. Gwomanyi bwe nali nfaanana, naye n'olubuto nga lulinga bawulayini. Gundi omukono nga gulinga bawulayini nga akabuto kali bayina okuddamu okundaba nga olubuto lugeze bwenoka. Pasita Wire bannange olina olubuto, Wire wazze n'olubuto, nange ngenda kujja. Omanyi waliwo abajja ku lw'okuba nfunye olubuto naye ate nga baddayo, ate nga nze wano wendi. Kyewayingiramu wakiyingiramu okimanyi. Ab'enkyukakyuka mwayingira mu nkyukakyuka nga mumaze okugimanya nti no bweti bweri. Oba nakugamba ffe wano ekigambo tukisoma nga tusoma all aspects. Mukama atuwadde ekisa ekyo okubanga tusobola okusoma ekigambo mu angles zonna, yonna gy'oli ne kikusangayo. Katulwaliro ndeese ekibuuzo kyewayingiramu okimanyi. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 17. Mukama ebigambo ebiri awo obigaziye, obitusomese tubitegere mu linnya lya Yesu. Amiina. Eyo nga nvuddeyo. Olwaleero 16 wabaddeyo okudda kw'Abaganda baffe bonna ab'e Masaka, ababadde e Masaka abasatu, omuli Akireewo, omuli General Gaddafi ne General Smart, bonna bajeno basatu. Njagala okuyisa wano eddoboozi lyange okwebaza mwenna aba Air Force n'aba Land Forces. Mwebali nnyo, mwebalire ddala, Mukama abawa omukisa. Mutegedde olwaleero nti nno tulina amaanyi. Nedda mutegedde nti tusobola okusalawo ffe ne tusirika ne tulinda. President n'afuluma ebweru nga bwe yabadde e London ne tuwamba gavumenti, ne tukuuma entebe, ne tumulinda n'amala okuvayo ne tumukwasa entebe ye. Okimanyi nti n'ekyo nakyo tukisobola. Bammemba ba palamenti ne bammemba ba palamenti basumagira ne babattamu omuntu mulamba mmemba wa palamenti munnaabwe nga baliyo basinika businisi binnyo. Bonna ne kutabaako n'omu ayamba ani Segirinya nafa nga tebakozeseza buyinza bwe n'amaanyi gaabwe. Kubanga tebamanyi kye bali. Ffe abakwerege
tuyimiridde gye tuyimiridde okimanya abaana babadde tebagenda kuva kati mu kooti eyo babadde bagala kutuddamu kutuzanya bibiri ati munnange omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka yagenze n'ali ebijanjaalo ebitali mu muzigo n'akuba empiiyi bugenzi okukya ng'akyali ku ttooyi tasobodde kujja omusango ne gubeeraawo kakati olwaliro Birivumbuka abadde ajja gaali neva command guard kakati tasobodde kubeerawo omusango gusuze bakomewo nga abiri n'ekyo kye tukoze okubajjamu omusango gujja wano bagutwale wali pressure kati high court simanyi court of appeal simanyi high court yammwe gye mugamba high court twagala bail gwe tubanga abakwerege tusobola okufulumya deployment eyo naye mwe mumanyi obuyinza n'amaanyi bye mulina mu ggwanga Uganda mukimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu yatukomezaawo eggwanga mwe bwe muba temwakitegeera nze eggwanga lyange lyakomawo wano era buli kye nsobola okukola I speak with authority wireva ku luzungu njogera n'obuyinza n'amaanyi kubanga eggwanga lyaffe lyakomawo mu mikono gyaffe babadde bagenda kutuzanyira awo omwaka gonna omusango bakyagwetegereza fayiro zaabuze mujjukira bwe batugamba luli fayiro bagenza okuzinoonya nga waliwo wa bodaboda yazibye wa bodaboda yabadde ayitawo asobola okuba yabadde adda ku lw'e Masaka naye fayiro zabika zagenze Kampala ebyekisiru kati batuuse ekiseera nga tebalina kyakukola balina okugutwala wale anti musango gwa Naggomola gwa high court kati high court twagala bail waliwo abantu abagaye bannange pasita nga tulanze pasita nga tulwanye naye tetufunyeemu bw'oba tufunyeemu gwomanyi fe tufunyeemu tewaliiwo muntu mukulembeze yatuwadde ziyita kimu gundi mu byokuyimba drop ziyita mutya tewaliiwo mukulembeze yatuwadde drop kubanga babadde baagala ndowooza tu exercise nga amaanyi gaffe yeyo ngenzeeyo ntya leka nsooke nnindeko nsimbewa wakati nsooke mu secretariat leader secretariat eziriwo Museveni Mau nga Balamu ali ku simu Balamu yakkirizo kikola Museveni ne Mau bagambye Balamu bagenda ku registeringa ekibiina ky'obuyeekera kye bayita KDF mbunno bagenda ku registeringa kibeereyo e Uganda mbu waliwo ekibinja ekiyeekera Uganda bakita KDF buli ava mu diaspora bw'otuuka wali bakukwata oli wa KDF naddala ng'oli Kadaama ekyo kyo mwategeddeko nti KDF bagenda era mugenda kuwulira amawulire gajje nga bagamba waliwo ekibinja ekyatandikiranga ekya social media naye kitandise okutega bomu mu Uganda naye nga poliisi ekizudde ekibinja kino beyita ba KDF Kadaama Defence Forces batandise okutega bomu Museveni notice zakugwako Balamu yakkiriza yagenda kiwandiisa bagenda kikonfaminga mbu waliyo KDF mubadde mukyali ku ADF waliyo IDF yiganga Defence Forces ate abo bakambwe bakuba n'okumenya bamenya baasa mitwe bo bakuba mitwe mubadde mukyali ku IDF ate waliyo BDF bakulege Defence Forces kakati muddemu byonna mugende mu registering nedda Museveni genda registering otekeko particulars zonna zoyagala otekeko amanya gonna goyagala KDF eri in existence KDF wetuli ali gwamanyira Museveni omanyi ekintu ekinyuma ng'obuyeekera olaba wayeekera n'owamba eggwanga n'okyusa n'ogamba katoli wa UPDF naye bw'oba weeyogerako nga jeno wa NRA kyogamba ffe tetubeereko bayeekera naffe tulina okubeerako abayeekera kiregistering ate weetuli and it is in existence tulina drone ez'omubbanga tusobola okuba omutwe ne tugwasa tusobola n'okujja ne tukuwamba ne tukujja waawo entebe nga tebamanyi tukutwalanga Bin Laden mbuno bwe banakiregisteringa tujja kitya gwe Museveni bomanyi gye twajja ekigambo ekyo gye tuli nedda mu kiregistering mutumanyira mbuno Balamu agenda Balamu bw'atyo bwe yadduka simanyi pipapa wa kibiina ky'abakadde tetuliwo wabula notice z'abaggwako naye mugenda kutuwulira KDF gyeri mwe mu kiregistering gwe ng'okyanyumirwa okubeera owa NRA nze jeno wa NRA kati ngenda kudda mu nsiko oli mu UPDF mbu oli president naye owulira okyayagala ensiko kyogamba ffe tutayagala nsiko nedda kiregistering otumanyira manyira wano mbubuli Kadaama agenda okutuuka ku kisaawe bwe paba kukukwata gwa KDF banika babakwate naye Museveni okukakasa onootusobola KDF mulabye omusajja bw'afulumizza emmundu zonna n'aziyiwa ku Masaka asibye enguudo yenayina biki ffe tuli eno twesirikidde kati senga naffe tufulumya naffe tuzifulumye ezizo zifulumiza ffe tetufulumizza naffe tufulumye ezaffe naye ba Museveni wafuna oba wafuga otya bafande Katongole Museveni gwe
kati okukwata ng'oyogera ekigambo KDF muganda wange ekigambo ekyo kyabazuzumbye emitwe kati ate waliyo IDF yiganga Defense Forces buli omutwe n'agwasa muno musaga n'okusagamu yiganga Defense Forces bo teboogera tebalaalika bo bakugwira bugwirizaawo oba kugwiridde bo omutwe ne bagwasa awo agunja webisigadde gwe gwana ate waliyo BDF Backward Defense Forces byonna gendo nedda byonna gendo bi registering manyira wana wapo kyali kuba foot soldier nayo jatulira wamawulira Masaka tuwininze era tujeyo wini babade bagala kutuza nyebyo kati ne court tugivuddemu twagala okumanya omulamuzi wa high court twagala okumanya omulamuzi wa high court twagala okumanya mukazi we twagala okumanya bazadde be twagala okumanya girlfriend we twagala okumanya walya twagala okumanya wasula twagala okumanya abaana be we basomera fete batunyonyola kigambo tetulina kifo kya byabufuzi kye twetaaga tetulina sente ze twetaaga tetulina gwe tusaamu kitiibwa tewali atunyonyola tetumanyi balamuzi tetumanyi kooti tetumanyi ekereziya tetumanyi kanisa tetumanyi muzikiti tetumanyi church tetumanyi bazadde tumanyi ekintu eki Uganda fete tumanyi minister twagala okumanya omulamuzi wa Masaka High Court before nga tanatuuza ajja kube kusimu tunoonye otuwe particulars zo in order okubeera safe fe bwe tuzinoonya ne tuzifuna nga sigwe wazituwa bigenda kuba bizibu omusango gwo gubadde gugenda kukoneraawo nigwe nalabyeko mbu nani omukazi yani bali omukazi tumwerabide n'okumwerabira erinnya yani nakakwerege yani nabakoba alina omuntu wa NUP gwe yawabidde nabakoba akkirizibwa okuwabira omuntu nga bwendi nabakoba okakasa oyinza okuwabira omuntu wa NUP nga wendi gendo gyeyo omusango ogwo olwaleero bwe bukyenkya bakyamunoonya owa NUP gwe wawabidde nkuteke ku kikaliriro nabakoba nakugoba mu politics wa Uganda nenkulekera omulimu gwo gwa minister just sentezo siraba omuntu wa NUP nga omukazi yakuwabide n'ogenda ku police togenda yo bagambe nti wire yaŋŋaanye kala akukime omusango gujjeyo nabakoba senga buzibanga gukyaliwo nenta ebintu biri bale ebintu ebyo binsi wanjagalo bita nabakoba sagana okwogera walolo uzansaga toddangayo kwogera ekigambo kyonna mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nabakoba ansirike nze gwe nakwata ettaayi namukwata ettaayi simutaa ate kasita nkukwata ettaayi oba owedde omwana mwamukuba ne mumumenya ate omuwabidde no nabakoba nakugamba sirika va mu byobufuzi waganda nakulekera omulimu gwo kuba olina abaana ab'okuweerera nyinza n'okukuzza mu poliisi okimanyi nabakoba nsobola okukuzza mu poliisi gwe nkulina tewala ayinza kunzijako nswano biraga abantu kati essaawa zino nze bw'oba onzanyisa gwe nozanya so njagala okwebaza mwenna abatambuza campaign eno era tuwininze nnyo wano tufulumize mundu ebweru bannamasaka babadde baluduzirabako tiyagasi n'avuga ekyokubiri tuwininze omusango ne guva we gubadde gukonedde ne gugenda awalala mwaba high court temutawana kola kyala kyonna bail application gyeri kasita tumanye olunaku lwe bafikisinze lwe bakomawo lwe bateebwa kano ffe twabadde tusaaga si bye twabaddeko naye olwokuba tutegedde nti mutuwulira mulinde phase 2 kuba ffe twabadde tusaaga nga tetumanyi nti mutuwulira naye bwe mubaddala nga mutuwulira kati second half mugenda tuwulira lwe bajja mu high court abaana abo lwobata ffe tetukyabeegayirira eggwanga lyaffe ffe bannannyini ggwanga twakula mutugamba we are the leaders of tomorrow. When is tomorrow? Tomorrow is today. Ffe tetumanyi mulamuzi mwe mumanyi ebyabalamuzi byamwe ffe tetwasoma tetumanyi balamuzi tetumanyi bajjeno betumanyi be baffe lwe bakomawo mu kooti lwe bateebwa abe Masaka mutu
omulamuzi bwogana okunkubirako leero enkyanze enkunoonye ffe tunoonya ani mulamuzi wa high court ebyo mwepakapaka mbuno muli banyarwanda mwekwese Uganda ejja balema mulimba tumanyira wano ffe tuli wano kumanyirwa GDF mbatumidde yiganga defense forces mbatumidde bakolege defense forces mbatumidde kati mwe mutununula mu ggwanga Uganda essuubi lyaffe lirimu mmwe KDF mwe muwe emisolo mwe musabula mwe mu abanage I'm proud of KDF mwe bale nnyo mwe balire ddala kakati bulira mujjukira bwe nabawoninga ku kirwadde kya monkeypox mumanye ekiri e Uganda mujjukira bwe nabagamba nti obulwadde buno baabukebeddeko nga bwabuulukuka bulungi mumanyi nti mwambala obulwadde bwa monkeypox mu gundi mu kondomu okimanyi kati ng'oyagala okuwona akalwadde tolina kwambala kondomu bw'oba omanyi nti nno okozesa nkugambye genda obuuza abantu bali eyo abasajja era abasajja be basinga okubeera affected ku kintu kino bw'oba omanyi nti kondomu ez'obwereere ezo ze musanga simanyi mu malogi simanyi mu matooyi simanyi mu mahoteri simanyi mu ki ezo type ezo ziraba ezo muli monkeypox akukwata bulungi nnyo n'olyoka olengejja n'olyoka otuutiira olwaleero ntegeezeddwako waliwo amalwaliro agali ku lubuubuuto lwa Tanzania simanyi mutukula simanyi kujjira ddala awo olubuubuuto simanyi lyantonde ekiri eryantonde okimanyi genda mu ddwaliro eryantonde wali aba monkeypox naye monkeypox takwata mikono takwata bibegabega particularly ate abasinga bonna basajja mumanyi Museveni kye yabateredde mu kondomu mumanyi Museveni kye yabateredde mu kondomu kakati nno ababadde temutuula sawa yakutuula mu kakkaneko ewaka Museveni ayagala abakuba enchukwe abatwale mu lockdown mukimanyi nti Museveni agenda batwala mu lockdown bwe muba mwagala kalulu mumanyi ekirungi empikize zonna twazoogera dda twazibabuulira omanyi lwaki abasajja be basinga kati okubeera affected ku monkeypox ayina ekifo kyakwatako bwati waliwo abatandise okutondoka waliwo omwami omu eyafudde lyantonde kagongo village abadde akola ku radio gye bayita Kalo FM amanyi ba radio presenters mwe temwewummuza mulinganga makona simanyi makona temwewummuza kati owa Kalo FM yakutuseeko ebyo ebitundu ebimu byo tebabiziikiddeko aba monkeypox bonna basajja era ntegeezeddwako nti eryantonde bayimiriza ne banneeko bonna babayimiriza bali mu lockdown kati banneeko baŋŋamba bagenda kwekalakasa banneeko bankubidde ne baŋŋamba ggwe tugenda kukola ekintu lyantonde tugenda mwokya mbagambye mwokye lyantonde yenna banneeko bagenda kwokya lyantonde yenna bamwokye bagenda mwokya bo balamu abasajja be balwadde naye era abantu balemereddwe okukitegeera nti problemu erimu kondomu zeezo gwe kasoosanga kondomu ez'obwereereze bali mu kugaba including ezo ekiri omwo mugenda kikwasaako ebiri nze I speak with authority temugamba mbona ate bulandi ate bulandi nzo nyumiza bulandi nga Uganda bafa neyo nayo nvuddeyo go amaanyi ge mulaze e Masaka mugalabye mugategedde nti muyina amaanyi oba nedda mutegedde nti batuwulira abalamuzi batidde poliisi etidde bayiye biki simanyi tiyagasi simanyi biki naye mwebale nnyo mwebali ddala ab'oku ground mukama abawo omukisa teri kintu kinyumira muzadde nga kulaba mwana we nga agraduating nga akula ava ku step nga agenda ku step endala ate buli step yonna omwana waatuuka abeera anyuma era omuzadde yeraliikira nnyo ng'omwana abadde alina okuyimirira akyayavula omuzadde yeekengera nnyo era kimweraliikiriza nnyo omwana abadde alina okutambula ng'akyali ku ttaka akyegalanjulira ku ttaka mmwe mumanyi kyekitegeeza nga abakulu baffe mu revolution balaba ekintu kye batabaddeemu nga naye kinyuvu omanyi bwe baba bawulira abaana baabwe ekintu ekyo ng'omuzadde bwawulira ku mwana we bw'atyo bw'aba awulira
bannange bwabawo campaign yonna ng'enunula ggwanga totawana kubuuza Pawulo omutume yabugamba Pawulo omutume ono owaffe ono wawano sigamba oliwo mu Bayibuli waliwo no wa revolution ye yagamba bannaye sitegedde simanyi kiki kibaddewo naye tusimbule kubanga ndabanga abeetaaga okusimbula mwe muŋŋambe bugambi nja babuuza amadda bw'olaba ekintu kyonna ekigatta ku struggle tosooka kubuuza mbu kikisimbula bajja kubuulirira mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala eyo wini tumaze ogifuna mwe Museveni bwoba olina omuntu gweyagala okusinikirako ebinnyo genda osinikire ku baminisita bo ne ku bamemba ba palamenti bojjanga ogundi obwo obusentesente bwo ffe mu baffe abakwerege tolina gwogenda kusinikirako ebinnyo weewa ogenda basesema kakati ate nno Museveni wulira twagala John Bosco Kibalama ne 18 abaabula linda katumala okutuula bulungi tuleete campaign ya gundi Nabbanja tagenda kuddamu kwogera ku mukolo gwonna mu ggwanga Uganda bwe wabaawo omukyalo omuzadde yenna ng'oli maama ng'oli taata ng'oli mwana bwe bamanyi oli maama wa muntu oli taata wa muntu oli mutabani wa muntu kubanga ebyo ebibiri ebyo ebisatu Bosco Kibalama yabiri yali mwana wa muntu yali muzadde wa muntu atuule mu basiru bokka abatalina kye bagwamu mu ebyo bw'oba wazaala nga wazaalibwa Nabbanja tagenda kuddamu kwogera kigambo kyonna ku mukolo gwonna campaign eddako gye tuleeta KDF Nabbanja tagenda kuddamu kwogera kigambo kyonna akyogerera eri mu basiru be simanyi ba cabinet ministers abatalina magezi agenda yogere mu ba cabinet ministers kubanga ebyo bisolo tebina magezi tebina makulu naye bw'afuluma okujja mu bantu nga waliwo maama waliwo taata waliwo mutabani w'omuntu bw'oba ogwa mu kategori ezo 3 Nabbanja tugenda muteekako bbaali teri kuddayo kwogera kigambo kyonna ku mukolo gwonna oba gwa kuziika oba gwa byabufuzi oba ku kkanisa oba ku saala tewali Nabbanja kuddamu kwogera kigambo kyonna mu ggwanga Uganda twagala John Bosco Kibalama ye campaign eddako mumudawo mutumanyire manyire mulowooze mbuno ffe fe ab'okutta fe ab'okuwamba fe ab'okusiba nga mwe muli omusinika binnyo Uganda tugenda gifundamu Nabbanja tagenda kuddamu kwogera kigambo kyonna ku mukolo gwonna tewali kuddamu musindika ebyo byajjazungasunga simanyi mbuna aleese ebibaasa bw'okwata ku bbaasa ya Nabbanja kukwokya mumuddeyo mutumanyire nammwe eggwanga lyakomawo liri mu mikono gyaffe tukoyo bakwasa ekisa ebbanga lye mwakwata Kibalamu okuva 2019 okutuuka kati 2026 ne bwe mwandibadde nga mutambuza bigere okumujja ku booda ya Uganda omuleeta mu kooti gundi e Kampala nga atambuza bigere mwandibadde mwatuuka kubanga abenna mugongo batambula okuva e Kenya wiiki egi baba bamaze otuuka e Uganda Nabbanja John Bosco Kibalama aliwa togenda kuddamu kwogera kigambo kyonna #Nabbanja taddamu kwogera kigambo kyonna twagala abaana 18 abaabula bwenno omusaaga operation kutama chete ne ba political prisoners bonna mukimanyi KDF tusobola okuyimiriza kaadi za nopu ebyo bye batandise okwepositioning simanyi kutwala kaadi za nopu mumanyi tusobola okugana tusobola okuyimiriza kaadi za nopu paka nga John Bosco Kibalama amaze okulabika nemwe mutuyita bakusaaga eyo nvuddeyo wamma tugenze mu politics kansooke ku kantu kano si lwakuba mukamanyi nnyo mubadde mubirabera nga mubimanyi kuba twabyogera naye njagala obbagirayo ekifaananyi ekinene kubanga mu mawulire gano basiize ekifaananyi ekitono kubanga mukadde waffe jjajjaffe Kateregga yalowooza mbu omukazi yamuli obubi ekintu ekibonyaabonya Kateregga kinene kisukka ku mukazi we ekintu ekirimu Kateregga nabagamba meeting eyo najijja wa Museveni najijja nga baline Mayiga era oyo dokita Kateregga byagamba mbo simanyi bikimbu kasonga katono simanyi bikiseme mbuno omukazi si mukazi ekintu ekirya Kateregga kinene nnyo ekyo ekirya Kateregga kyekyali amakolero gonna agaali mu Jinja nga Jinja ye biggest industrial area in Africa egulire lirino nabijja mu State House ne mugamba nnimba
ya Kampala University Professor Badru Katerega azemo kukatiriza byazayogera nti mukyala we Joel Shabiba Katerega aluddenga mu Shabiba betu mama nyambu Shabiba Katerega gasangibwe buziga onakakasiza nti ye ne mukyala we tebakyali makambugu wabula nasamba gye bigambibwa nti mukyala we ali mu lukoya olw'okuddiza ettendekero lye yatandika kyokka mukyala erinnya lye ly'olunyarwanda bamuyita Yuhundi ng'agamba nti yagendereddwamu kumusiba ku matugambuzi ku muliisango Peter Serugo yabirese bakazi batulimba ne batutimba bula owulidde bojjula omukwano otamiira nomalaga muwane byotandikoze ki okubagana oli wakati wa Profesa Badru Katerega ngono ye mutandisi era nyini w'ettendekero lya Kampala University ne mukyala we Joel Shabiba Katerega gaze gasansanira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo kw'ossa emikutu gya media mu bukuubagano buno Profesa Katerega yatuuka n'okutegeeza nga mukyala we bazzenga amutulugunya kw'ossa okumugoba mu nju ye esangibwa Buziga mayiga yali emabega waatu yayagala university mukyala wa Zaabisambajja olwaliro Katerega azzeemu n'akikkaatiriza mu lukuŋŋaana lw'abamawulire nti mukyala we abadde ng'amukuba ogamba saakuwa omutwe gwange gwali kutunula bwe guti mugumanya omukadde n'omupya mugulaba guno gwali kutunula bwe guti bakubanguula omutwe ogwo okwegaana kyangu kabakukuba omutwe ogwo nabbye omukwata Abannayuganda gundi Abaganda tebaaliwo oli okuwasa Omunyarwanda sabbye naye nze omusajja ku myaka gyange omukyala gye buvuddeko yatuuka n'okulumiriza Profesa Katerega obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe nga taata eri abaana be yamuzaalamu muwulire waawe naye nze nyinza okulema okusasulya abaana muwulire waawe abaana ababe nga bange Pittu bali mu International School of Uganda abaana be basomera up to now buli mwana asasula $2,200 okubeera mu Pittu ekisinga okugulumbya Profesa $2,200 Pittu $2,200 Pittu $2,200 Pittu buli taamu Katerega omutwe kyekyokuba nti mukyala we yeesomye okutwala ebyobugagga bye omuli n'ebyo byali yakoledda nga tannamuwasa But she wants the only house I have mayiga ati waaka naye agitwale yangoba mudda land we are talking about ali ayogera ku byekyo mayiga ati waaka agigula mu 1993 when I was still Uganda ambassador to Saudi Arabia nawuliti nengisimba koleta oyo yali afunye ewa sente okujjako ng'azijja ku nsi wano Katerega wasinzidde n'asambajja n'ebigambibwa nti mu byobugagga omukyala byagala okumusuuza mwe muli n'ettendekero lya Kampala University erisangibwa egaba mu Kampala we acquired things together tewali acquiring anything to do with Kampala University with me kyenjagadde mutegeere okuva olwaleero omukazi si yabyagala Katerega okakasa oli profesa Katerega okakasa oli profesa gwe bw'oba olaba oyo omukazi yakutwalako ebintu era gwe bw'oba olaba oyo omukazi yakukuba ogwo omutwe okakasa oyo omukazi yakukuba ogwo omutwe omanyi we nabijja obyogera omanyi gye nabijja okimanyi ebintu ebyo nabijja mu State House wakati nga mayiga bateesa okukwavuwaza okimanyi bagenda kukwavuwaza bakubanguula omutwe ogwo gwedda ku mukazi olwobeere ku mukazi yazinga oli ali 35 ani yatandika university kyokka Profesa Katerega mumativu nti kkooti z'amateeka za kumuyambako okutawulula ensonga zino wulira kkooti zinaakuyamba okakasa kkooti zinaakuyamba omanyi atwala ebintu byo mu kkooti okay tujja kumuwangula inshallah kubanga ekituufu si yennyini naye atwaletaddeko okwogera bino Profesa Katerega abadde addamu ebibuuzo ebimubuuziddwa bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe lwe yayise okwogera ku mati ogambye ogenda bawangula mu kkooti okimanyi bakuseetinga dda n'omusango bwe gunaatambula n'abagenda obbeeramu gugenda kuba tegunnagwa bakunyatule tekawo abiri ogenda kuba tegunnagwa bakunyatule otubulire muzeeyi Katerega mukama akubeere kansirike mba omukwano bwe gukukwata ogabanya byotandigabye gukukwatira ku Banyarwanda Abanyarwanda obamanyi Abanyarwanda obamanyi
Kateregga ekintu ekikulya kinene nnyo kisikkakaawo. Gavumenti eri mu kukwavuwaza. Bamafiya b'emmengo be bali mu kukwavuwaza. Mayiga ekirungi ekintu ekyo nakyogera mwaka guwadde ng'ensi tekimanyi. Ne nkugamba Professor Kateregga bagenda kutwalako ebibyo. Kampala International University, simanyi International University. Nkumaze gwe. Sikuddira njagadde kugamba nti ekikulya kinene era omuntu yenna ayina ennamba ye mugambe tanyooma olutalo olwo si lutono bw'aba yalaba ono mukazi alimba tolaba ng'omukazi byamubogo mu mutwe n'agwabya ne Professor Kateregga akwateyo ekintu akuba omukazi oyo alaba oba anaasulawo bwe batamuteeka eruzira nga siyenze lwaki omukazi waali nakisooka Professor musajja wa kitiibwa emyaka tokkirizibwa yadde omukoonako ekitiibwa mu kusoma mu Buganda mu biki musajja wa ssente omukuba otya n'osigalawo omukazi oyo amaanyi agajjawo naye nammwe bajjajjaffe anti mwagala Bunyarwanda buubwo akubangura omutwe ogwo abatoro ne bagira akubangura omutwe ogwo akubangure aguhonde nkumaze nze kansirike ngende ku nsonga endala ensonga endala yino Kazimba Mugalu waali ulira bino. I don't know whether people know the purpose of the church and the ministry of the church. Our work is the work of Jesus, of bringing each and every person. This is what Jesus did. The publicans, the tax collectors, the prostitutes were the ones Jesus brought to the front seats. The purpose is to minister to them. Now, how would you see people coming to church and you say, you stop, go behind? Our work as a church is to bring people. And when people come to church, they come to seek their God. It is God who speaks to people's hearts and is the one who brings transformation. Okay, let me rephrase it. Maybe they want to have a strong voice condemning such acts coming out. Like, for example, when people are talking about that some members of parliament maybe got millions of money. Yes, there could be allegations that they want to hear a voice from the church condemning some acts of getting money illegally or in ways that could be deemed unfit for society, immoral. The church is condemning corruption. The church is condemning all evil actions. Yes, you're corrupt and you're evil. We don't stop there. We extend a voice of repentance. We extend a voice of really getting total transformation. You know the way people speak in the secular world. That's why they want also the church to do that. For us, our approach is different. For me, I can approach you, Mr. Ambit, I heard this and this. And that is it. I can approach individuals, we can talk to societies, we can make public proclamations. That's not the only method. So the way we do things is different from the way other people do it. And we continue to do so. We condemn corruption. We definitely condemn anything to do with the evil. But that's not the end of it all. We have to call people to repentance. Okay, I know you are saying... Now, Kazimba Mugalu agambye bw'ati. Bo balina engeri ey'enjawulo gye bakwatamu ensonga. Twagala abikole nga satula ng'ensi eyo endala nga oba satula world kamba ensi eyo etali ya Bwakatonda bw'ebikwata nabo bwe baba babikwata. Mbuya ina methods endala mbunga Yesu yakolagana nnyo n'ababi n'abamalaya n'abaki abawooza be yasembeza be yayita. Kazimba Mugalu osoma Bayibuli. Ogambye ebibyo bikolera mu mikwesese nga Bayibuli etugamba tukumettaala ensi egirabe. Ekirala Kazimba Mugalu oyina olunaku lwe wali otudde nga bw'oyogedde. Oyina olunaku lwe wali otudde nga gwe bw'ogambye nti Yesu be yatulanga nabo. Oyina olunaku lwe wali otudde n'onoonya kubanyigirizibwa. Abaana b'abantu abawambiddwa abantu baabwe wali obasisinkanyeko. Ojjukira nga waliwo eyabakuŋŋaanya n'abakukuŋŋaanyiririza ku kitebe n'akuyita n'akugamba jangu abantu bano bamenyesa emitima baagala kigambo kya Katonda wajjayo ku kitebe. Bw'oba tewasobola kujja ku kitebe wali obawandiikiddeko n'obayita wali owandiikiddeko nuupu n'ogigamba nti nsitulira abantu abo obandeetere ku Christ the King. Kale bo ne bagaana bugaanyi.
wali osituddeko wali ogenzeeko gye bali oba wali obayiseeko bajje ne bagaana okujja. Kazimba Mugalu tuyita basiru. Buli lwolabikako olabika n'abatunyigiriza. Naye ffe twatwala ne step ne tukuŋŋaanyiza abantu abamenyesa amagulu n'emitima, abamenyesa emikono, abantu abawambiddwa abamenyesa emigongo, abazadde nga bakaba amaziga bakulukuta amaziga ne bagamba twagala kigambo kya Katonda. Nuupu ne bakuŋŋaanya ne kuwandika ne gamba jangu abamenyesa emitima bali wano wajja. Gwe w'abantu bonna kyekyagana okujja ku kitebe kya Nuupu. Bw'obanga tolinnyawo kale tolinnyawo waliwo sitaani mungi wali obayiseeko nti obategekedde olunaku lwabwe bajje ku Christ the King. Oba Namirembe wali omugambyeko nti bankuŋŋaanyize mbasange ku kasozi Namirembe njogereko nabo. Wali emmotoka ze babawa zaaki wali okeddeko ku makya n'okwata emmotoka n'ovuga n'ogamba olukalala lw'abantu bano kuba mu mawulire mwebali details zaabwe zonna ziri open. Wali ogenzeeko n'onoonya ku nnamwandu wa Kibalama oba nnamwandu wa Ddamulira. Kati Kazimba Mugalu problem gye mwina yino. Mmwe bamu ku bafunye omukisa nga mulemeddewo ne mulaba ku basika bammwe. Omusika wo n'omulabirako ddala ekyo Mukama yakiwa Dawudi. Dawudi yamala kuteekako musika we n'amulabirako ddala n'amanya n'alaba entalo z'obusika n'alaba simanyi gundi yeerayiza Adonija simanyi biki simanyi bagundi bawagidde Adonija gundi n'agamba nedda muteekeko Sulemaani. Sulemaani n'alyoka atuula ku ntebe ne boogera n'okwogera ne watwala yawo akabanga oluvannyuma Dawudi n'afa. Muweereddwa omukisa ndowooza mulabidde ddala ku bintu nga bibadde obonkanako. Kuba kati Kazimba Mugalu ojja kujjukira ebiseera bye wali bwererezaamu Mukama ng'oli w'amaanyi. Ojjukira ebiseera bye watambula ng'otambula mu kibuga nga okyumuuka ng'omuzi. Omanyi kati Kazimba Mugalu tolina njawulo na muzi. Endulu gy'otambula okuba ne bwe weekuba perfume onuuka omuzi buli w'oyita buli w'ogenda bane Kazimba Mugalu buli w'oyita bakulaba mangu kuba onuuka omuzi omunene. Mukama akuwadde ekisa okulaba ku mulambo ogw'omwoyo. Mundeke wamanyi njogera ebigambo nga bwe biri kubanga bwe mbirekayo seebaka. Njagala Kazimba Mugalu akiwulire. Kazimba Mugalu ne bw'onaaba osigala owunya okimanyi. Ne bwe weekuba perfume osigala owunya okimanyi. Okimanyi nti ka Museveni ne bwe kakola katya kasigala kawunya. Museveni ye bwe yakiwulira ne yeeteekako ttooyi ayangwa amangu ogenda mu ttooyi mulimu amazzi n'anaaba ne yeerongosa n'akola atya n'akomawo ng'awulira awunya. Okimanyi Kazimba Mugalu otuuse okusaba ttooyi mu konvoyi yo. Okimanyi nti okyuma omuzi ku kituuti. Okimanyi Bayibuli egamba nti Katonda abeera waggulu n'alengera amazi mu kkanisa. Ekitawandikwa nakakibulirako emirundi ng'egi tokimbuuza weekiri genda mu Isaaya. Isaaya ayogerera ddala nti ndaba amazi ku kituuti. Ne Kazimba Mugalu okimanyi nti ebyo ebiteeteeyi by'oyambala birimu amazi. Mundeke nkimanyi mujja kunvunaana nga vidiyo wedde nze vidiyo nze olugwa nnyina abankubira ddala empize nnyini nenzikiriza naye bakuba kungulunga munda Ssebusa yeegaaya kasitamba nga mbyogedde. Kazimba Mugalu wanoonyaako abazadde b'abaana abaabula. Era Kazimba Mugalu okimanyi nti nno ojja otuula bw'oti n'owulirira ddala nga naawe wakwata ekibaasa kya kakki naye ng'owulira ddala kikutuddemu. Mpuuga yafunye omukisa oguddamu okutuulako ne Kyagulanyi Ssentamu. Mpuuga yafunye omukisa naye bannaye ebintu bizibu nnyo. Mpuuga yasanyuse. Mpuuga nakakati tannaba kunaaba mu ngalo. Mpuuga ali awo yayogeza yekka adda mu bwama. Waliwo luli omwana yagamba wano mbunne no platform mbunne esala omugambo. Naye Ntambi yasaze omugambo. Ntambi mbunne obwama yabuwulidde. Ntambi yasaze omugambo mu bwama mbunne president abuuziza Mpuuga. Wali omanyi ojja guma Zambiro sikukutte n'agamba hawabula musajja onkutte naye bannaye ndekamu naawe wano tulire mu kyaki tujja biraba. Kazimba Mugalu okimanyi naawe otuula mu kisenge kyo n'owulira nga waseesetuka okuva mu kisa kya Katonda ne weekaza bwekaza n'oyambala ebiganduula. Ate nno mukyaswala. Njagala okuwoninga mukadde wange weewaawo bantu mwe tugenda badisipulininga. Omanyi muddaawo mwe ne mwefuula abaakabe.
tugenda ba discipline nga mulimba Stephen Kazimba Mugalu ogenda bera mu kintu kya Lwabwogo era gwe wakute number 1 gwe wasose gwe wadiridde bali bwova ku Lwabwogo ne mukazi we kuddako Stephen Kazimba Mugalu kuliko omulala addako bamuyitani Archbishop Dr. Moses Odongo kuliko Apostle Dr. mwagala ebitiibwa Apostle Dr. Serwadda Joseph Serwadda Mundeba kuliko Bishop Simon Peter ani emizuru nati ebintu tebya kutobo gundi obunyukuta butono Professor of Supernatural Simeon Kayuwa Reverend retired Reverend Nasani Ayimbisibwe right Reverend Gasta Nsereko right Reverend Michael Rubowa ono si yasabe sente kakati mukadde wange emmotoka eno nga bwomanyi tugenda mu 226 emmotoka nga bwomanyi si ono Rubowa luli Pastor Robert Kayanja Bishop Dr. Livingstone Chiganda right Reverend Jackson Frederick Barwa Bishop Dr. Michael Chazze David Chazze gwe sigenda kukkiriza gwaddalu Chazze sigenda kukkiriza ku gwaddalu owulidde Chazze ebyo byekisulu ngenda bikugobamu Chazze togenda gwaddalu Chazze oziikibwa mu lubiri okimanyi gwe Chazze nti oziikibwa Kasubi mu Masiro okimanyi nti oziikibwa Kasubi mu Masiro gwe tukiinako n'obwannannyini ng'aziikibwa mu Masiro e Kasubi togenda kwesiruwaliza mu makugunyu g'Abanyarwanda tojja kutumanyira ulira omulala Bishop Dr. Joshua Lwere Ludugale bana yakasajja kano kalwere ulira omulala Apostle Dr. Dennis Batambuze Apostle Dr. John Bunjo Pastor Laban Jumba Bishop Deo Musoke Apostle Chimuli ono Chimuli taina makulu nawe aina katoka mulinge ekitaferi Chimuli taina makulu kati omwala gwe sigenda kukkiriza gwaddalu yono Apostle Dr. John W. Mulinde ne Chazze tetugenda bakkiriza gwaddalu mwaba Kiganda 50-50 gwe wagweddalu Kiganda wagweddalu Serwadda wagweddalu Kayanja wagweddalu naye tetugenda kukkiriza Chazze waliwo omuntu yakusaba ojjo tubuulire ebibozi bye ebyangali ani yakusaba otubuulire ebibozi byo ffe ne tubitegeera ne tubikwata ne tubijjukira gwe n'obyerabira ani yakusaba ojjo otunnyonnyole otuvunulira ebibozi bye ebyangali akantu kano mukawe Chazze obanga ekintu Chazze bwoba oyagala gwaddalu olwokubanga wakuza ekirevu genda osaleko ekirevu tetugenda kukkiriza gwaddalu weewaawo mulinde ne Chazze tetugenda bakkiriza gwaddalu mulinde abasajja abo bakutira omwana ne bakutwalako olusozi seguku ne balutwala ng'olaba bwoti n'osirika bakunyiga osirise mu kifo kyo mbuno simanyi mu protecting ekkanisa yammwe mwe mwagifirira lwaki temuvaayo ne mwogera Mbuchaze bamutiisa mbuno okuggalawo ekkanisa akati tayagala kuggala ekkanisa yiyo oba bagigale Katonda bwabanga ye yabatuma mukolo ogwammwe Museveni aggalewo ekkanisa emwoke oba abalongo bookya mu Buganda bw'okwata ku balongo b'omusajja takayana gwezanyira ku balongo be bakwoke nedda omukazi azaala abaana obeegaane nga balongo oba abalongo bookya Katonda waffe yatayokya mwe lwaki Katonda mumugaana okwokya omuntu mwe mumuleke amenye ekkanisa okujjako nga mmwe mwetuma mwena mmwe basajja mmwe nga mwena mwatulimba nze nembeera n'ekkanisa n'ogisininkirako ebinnyo nga nkuleka ng'ogiggala nga ngenda mugamba nti n'ekkanisa bagiggadde nze nannyiniyo Pawulo yagamba ekkanisa erina nnyiniyo kyemugamba Museveni w'amaanyi okusinga nannyini kkanisa buli musumba yina agamba nedda munnange ekkanisa yammwe mulina omuntu gwe mwafiiririra oba bye musumba temubimanyi mmwe basajja mmwe bwe muba temumanyi maanyi ga Bayibuli amatuufu
mugenda kuddayo mutuule mu Bayibuli awatuufu awali amaanyi mukole Bayibuli byegamba temuta kutusomesa Shadraka Meshaki Abednego ne babasula mu kikomi ky'omuliro abaana ne balaba Mukama Bayibuli egamba mulimu omulala alina amaaso ng'agaba Katonda Mukama ajja kusanga mu muliro akitegedde gwe baba bakiwagamba nti amina naye mwe mulemeddwa okutuula mu kikomi ky'omuliro mwe mutyo kituulamu naye buli abikula banaye bikula awo Danieli ne bamusuula mu kikomi ky'omuliro owooluganda kuuma ekikomi ky'omuliro tekijja kukwokya owooluganda kuuma genda bakukasukeyo bakusuuleyo genda Mukama akulaba era ajja kusangayo mutemukkiriza gendayo mmwe bwe mulaba akawaayiro akabagana obbasuula mu muliro ako nga mukakwata nti munaye omusajja yagamba okuggalawo ekkanisa ya Kristo muleke agigale nedda mumuleke agigale nedda mumuleke agigale okujjako nga mmwe mwetuma okujjako nga mmwe mwetuma basajja mmwe nga mutulimba temundabona kutubuulira biyiri byammwe mulinde nja kukubikkulira akabaati weewaawo geza ogw'eddalu mulinde geza ogw'eddalu ngenda kukubikkulira akabaati ojja kukawulira wana Abanyarwanda bakutega omukazi wuyo atutte olusozi lwonna lumazeewo bakutega omukazi Omunyarwanda ne bakujjako omukazi Mukama gwe yali akugambye okuwasa omukazi w'e London gwe wali olina okuwasa omujjukira omukazi w'e London Mukama gwe yali akulagiridde okuwasa omujjukira ne bakumanipulatinga ne bakuwa olukazi luwala lw'omubano lusudde ekkanisa lugimazeewo lunywa omwenge luli eyo luli mu bwenzi mulinde va ku kifulaayi ekyo weewaawo bakadde baffe bwe munaaba temukoze bye mulina kukola weewaawo tugenda bazzaamu empisa tukulabe ne lwabwogo ali emitima gy'abantu mbu bishop dokita kyamugamba mwena babishop abali awo mwena tekuliika ayogera ne Katonda mwena temusobola kubikulirwa kumanya nti omuntu gwe muli naye mulabye ekitandise okujja mu mwanyi mulabye ebiri mu mwanyi lwabwogo gyali naye mmwe Abanyarwanda bagenda bakola ebintu mujja kutya pastor mulinde va ku kifulaayi ekyo ngeze nkulaba ekkololo nkuwaddeko katono ojja kulaba ate tetubikola lwakuba tetuba respectinga naye tuteeka okutaasa ba elders tubeeko betusigaza Kazimba Mugalo agw'eddalu ate naawe ogw'eddalu mubajje yagw'eddalu kati tusigaza ani ojjukira omukyala gwe watwala mu depression kansirike ogenda kundaba kimafiya ogenda kundaba kirokole kimafiya nze nkubuulidde mmwe Abanyarwanda abo mubalaba mujja bayita ab'okusaga laba Omunyarwanda kiki yakoze munne mutunuulire ekikolwa kino oli yazze n'ayira ennyumba eno amafuta gitunuulire nga bwefaanana n'agikumako omuliro ennyumba y'omukazi embuzi zonna ebyo bibadde busunju biri busunju ebyo saabalabula ku Banyarwanda abali e Busunju yazze n'azikuma omuliro olabye laba ekikolwa kino olaba oli yayokezza ennyumba y'embuzi bwaki mulaba Abanyarwanda kye babakola omuntu abadde alina embuzi ze yazizimbira nakalina bulungi ziri eyo gundi zeesulira eyo ali mu kulunda bakutte ekiyumba ky'ekiro ne bakyokya embuzi ze zonna Abanyarwanda mujja bawulira mumanyi episodes zenkoledde abantu b'e Busunju saabalabula ku Banyarwanda abali awe wammwe nkiddamu abantu abakulu tubawa ebitiibwa era tuba respectinga mu buweereza bwammwe bwonna bwe mulimu oba oli mu buweereza bwa mwoyo oba oli biki eyo ekitiibwa tujja muwa ekitiibwa naye ng'oli n'abatunyigiriza weewaawo tetugenda kukuwa kitiibwa
Ekibiina ki NRM basoomozezza akakiiko k'ebyokulonda okwongera okwetereza bwe kituuka ku kuwandiisa abalonzi. Bano beewuunya okubanga n'okutuusa kati akakiiko tekannafulumya nkalala z'abalonzi ez'enkomeredde abantu basobole okumanya buli omu bw'ayimiridde. Olwaleero NRM erangiridde olukangaga n'olugendo lwayo okutuuka mu 2026 n'olukalala lw'abalonzi obukadde 18. Naye nga mukyali kwabo nga mukyali nsooke nkomewo mu nga mukyali kwabo ab'embuzi bannayuganda beekyaye bawulira bakooye ono bamukozeeko emikolo bamukozeeko emikolo omulabi bamukozeeko emikolo naye abo basatu mulabye ekyo kye waliwo wanaaweereza gundi n'agira ekyo kye bayita KDF anti olina emundu bannayuganda balinye levo mmwe kambabuulira olunaku lumu tugenda okuyiribya balakisi y'amagye olunaku lumu tugenda okuyiribya abapoliisi SFC tugenda okudduka tubagoba emisinde mudduka emisinde naye nga mulaba tujja naye nga buli kye mulina tekibayamba mbabuulira katuddeyo mu politics katuddeyo wali mu politics bwe tubaddemu NRM owulira obubbi bw'NRM n'obulimba. Ekibiina ki NRM basoomozezza akakiiko k'ebyokulonda okwongera okwetereza bwe kituuka ku kuwandiisa abalonzi. Bano beewuunya okubanga n'okutuusa kati akakiiko tekannafulumya nkalala z'abalonzi ez'enkomeredde abantu basobole okumanya buli omu bw'ayimiridde. Olwaleero NRM erangiridde olukangaga n'olugendo lwayo okutuuka mu 2026 n'olukalala lw'abalonzi obukadde 18,800. Omusasi waffe abadde wali ku kitebe kyabwe era kaabituwe mu bujjuvu. Ekibiina ki NRM wetwogerera bino nga kimaliriza okukola aligesta y'abalonzi baakyo mu kitabo kyabwe ekyakazibwako Yellow Book nga balumiriza nti kiboze n'abalonzi obukadde 19,800. Bano babuzeeko katono okwekubisaamu kubanga mu aligesta ya 2020 balina abalonzi obukadde 11,900. Twawandiisa abantu ba members 2,000,000 naye n'omukazi yadduka mu zzu oba 7,400 n'obukwamu naye nga kwabo toyinza nakakasa nti muntu la tujjako abatannatuuka kulonda ab'emyaka 16 ne 17 oba kyanyina kyamawanda bali owaayigala 9,800. Akakiiko k'ebyokulondako tekannafulumya lukalala lwa nkomeredde olw'okuwandiisa abalonzi kwe baakakomekkereza. Teweerabira nti mu kalulu ka 2021 akakiiko kaali kawandiisizza abalonzi obukadde 19,600. The Electoral Commission voters are more than 24 million, not 18 million. I think cross-check with them. Wabula akakiiko k'ebyokulonda bwe tukatuukiridde ku bigambo bya Ttanga bafuuse kyesirikidde nga muzigo mu ttimba. Aba NRM batubuulidde butya bwe bawezezza omuwendo gw'abalonzi guno gwonna. The level of enthusiasm, the robust nature of mobilization that is taken when members are registering at village level is different from how the other agencies do it. What you equate the membership of the NRM, don't use the Electoral Commission register, use the... Naye bannaye kasooke nkomekawo nsooke njogere ku musajja gwe bayita Meja Jeno Kinobe. Oyo omusajja bamuyita Kinobe, James Kinobe. Oyo Kinobe gwolaba abonye. Naba nange kibono Kinobe obonye kisajja gwe senga ofa. Kinobe y'omu ku basajja bakuba emmundu. Omusajja oyo abonye ne NRM ne Museveni gye bamuteeka agenda bugenzi nali awo bamusindika nga Wirubalu. Oyo yali ambassador mulamba kati amyuka Secretary General wa NRM. Omusajja Kinobe omusajja naye bannange simanyo babaganda bedda oba baganda bedda tebazaala obi byana byebazaala byebisiru gwe okimanyi omanyi lwaki edda Abanyarwanda abo be basolozanga emisolo kati ng'ewaffe oli omwana gwe nabadde mbagamba nakandi taata we bamuyita Venali yali asolooza omusolo nga yewoomuluka ng'akwata omusolo eyo gyagambira mbuno liti byayi simanyi byayi mugifudi ngomba ngenda bashibishubu gwegwe ng'abasajja abaganda abo eyo talina na budde bugenda mu gavumenti kumujooga ebyo by'ekisiru ayina emwanyise ayina ente ayina amataka ge ayina ensuku
Talina nsonga lwaki abanyarwanda ne bagendayo ng'abapakasi. Ne bagenda okukola mu gavumenti ng'abapakasi nga be balina obudde obwo bw'okwata emisolo biki. Naye mazima ddala abasajja abaganda ab'ennaku zo temukyenyinyala. Kino obe kati oli mumyuka wa muwandiisi wa NRM era n'okkiriza n'otuula waawo n'olyoka oleta n'otuula mu maaso ga kamera n'ofunta entama mbwera oyogera oli owulira oyagala kuba mukulembeze olina kuba mu gavumenti ng'oyambadde guti-shati gwa yero senga eggulu lijja baladu n'ekukuba ng'otudde awo. Mmwe muleetedde Museveni okujooga Buganda. Naye kino oba oli Muganda. Ne bakujoga goje bakutwala tunagenda okulira kakati kino be ye head boy mama skulu era ne bakuteka kuba head boy ogenda bannange kino bobonye n'ensi eno wakirisa engofa no mulamirembe okusinga okujoga botyo tulabanga sikolanga ko mu government bwoba ontwala mu government yenale mutompa ku myuka simanyi todongo enale mwenvunduze mbanji myuka kati kino bubabanga bakututta okumyuka ekivundu kakati kale tolina mugaso ki munsi. Ambassador omusajja omulwanye yakube mundu naye banaye mutujogesezza nnyo Museveni bisajja mwe mugwana kufa mu ggwewo wama ensonga enkulu yino kisoboka kityo okubanga NRM yesinga Electoral Commission abalonzi ekyo kiddeyo gye muli mweteeketeeke mukimanye bwe muba mugenda mu kalulu Museveni ife aba KDF tugamba Museveni leero Museveni ojja kuba otambula Bayibuli egamba bweti amayinja agava mu ggulu nega abantu bangi nnyo okusinga Yoswa be yatta oguyinja gugenda kuwa matuka waggulu ng'oli eyo simanyi mu bimotoka byose olabe ejjinja lyawa ly'omwalu wali ayase emmotoka yo oguyinja gugenda kuva waggulu eyo gukube mu katwako tojja kusituka onoba otudde teeka bwabiri. Omusajja yagamba bw'ati eziti Daniel yalaba okwolesebwa n'agamba nti ndaba enjaba ezirumira emabega. Mu modani we yali alaba entale ez'omulembe guno ennyonyi ng'ekuba naye yagiraba mu foomu ya njaba ng'enjaba erumisa emabega. Kakati ebintu byenjogera bya bunnabbi ejjinja lijja kuva waggulu kati awo nkugambye Daniel yalaba enjaba nga zirumira emabega nga kitegeeza nnyonyi naye ejjinja lijja kuva waggulu olunaku lumu lijja kusanga wonooba otuddako akatwe weewaawo tojja situkawo. Awo Daniel yali alaba njaba asirike banoonya aba KDF siri kwa KDF mundeke mundekeze sagala bintu ebyo. Museveni NRM esinga etya omusajja yagambye bwati muggulire eryo aba NRM bagambye bwe bati mbu Electoral Commission mechanism zeekozesa okuwandiika abalonzi tesobola kutuuka ku balonzi bonna naye bo balina obusobozi obutuuka ku buli mulonzi yenna. Ekirala abantu baagala nnyo NRM okusinga Electoral Commission kwegamba waliwo omuntu awulira nga ayagala kulonda bulonzi bya NRM tayagala kulonda general elections naye bannange tango doyo kakasa oli professor senga tukwate jambya ne tukube ddulaka akatwe mulimu amagezi waliyo omuntu awulira nga ayagala okwewandiisa okubeera member wa NRM naye nga si mulonzi mu Electoral Commission. Naye bannaye tulina ekizibu ky'abayivu e Uganda wano. National population. That's why the situation was telling you ours is a percentage of the population because not every Ugandan is registered. Election Commission should give more time for people to register so that we get many Ugandans registered in the National Electoral Commission data. Mu butongole yo NRM esimbudde okwetegekera akalulu ka 2026. Officially launched the National Resistance Movement Electoral Roadmap. Bikitegedde nti abo abeegwanyiza okuvuganya ku bubaka bwa Parliament ku kaada yaabwe balina okwesowolayo wakati w'ennaku z'omwezi nga 2016 June basonsole wakati w'ennaku z'omwezi nga 17 n'amakumi 30 June olwo abalonzi babakubeko akalulu nga 16 ogw'omusanvu. Buli awulira nti yandyegombye okukwata bendera y'ekibiina ki NRM ku bwa pulezidenti ajja kulindako olukiiko ttabamiruka olutegekeddwa wakati w'ennaku z'omwezi 22 na 25 ogw'omunaana nti n'abo abaagala okutuula ku lukiiko Central Executive Committee nabo baakugumiikiriza okutuuka ku lunaku lwa ttabamiruka. Ebisale nabyo bigenda kuba byanjawulo muko ku bya 2020 ng'abajja ku bwa pulezidenti baakusasula obukadde 20 so ng'abeegwanyiza kaada y'ekibiina ku mutendera gwa LC esooka
bakusasulanga omutwalo wagunda bagumu babeetaaga kaada y'omubaka wa paalamenti balina okuyita muno obukadde 3 abagala kaada ku bwa road kansala akakadde kamu bakansala mu bibuga bakusasula emitwalo 5 ate abeegwanyiza obwa ssentebe bwa zi disitulikiti akakadde kamu mpozi ne bakansala ba zi disitulikiti ab'okusasulanga emitwalo 2. NTV akaongeze naye nga ani ayinza okugula ekikolimo era nga tukyali mu revolution naye bannange mukama tuyamba otugabula akasajja kano wanudde nga katambula emmotoka ekuukeko omupiira egende mu kitoogo ebbire egende mujjukira liva mayanja bwe yatwala loole ng'eriko emmwanyi kansirika ebijja beerawo wano babimbuuze enkya nze sibimanyi. NRM etugambye esinga electoral commission abalonzi kubanga electoral commission teyina mechanism zituuka ku buli muntu kumuwandiisa. Kati NRM njagala mutubuulire mmwe budget mujijja weetuuka ku buli mulonzi electoral commission gyetayina kumwe nani alina budget ekola ku balonzi. Ekyo baagala bakituteeke mu matu bakitumanyiize. Mu mwaka gwa 2022 aba basajja bajja ne batugamba mbunno baregisterinze abantu 222 batugamba bayina abalonzi milioni 11. Nabagamba Museveni afuna report entuufu bwe yalabanga ekintu kiri massive nnyo n'agamba nedda abaana banuupu bano bayina amaanyi n'agamba tuzeemu okuwandiisa. Kati badabulinze register bavudde mu milioni 11 ze baali batugamba kati alina milioni 19 mu emitwalo 84. Aina balonzi milioni 19 mu emitwalo 84 naye mwe musirike Museveni nkubuulire wewa Museveni takyatuyinako solution okimanyi Museveni takyatuyinako solution na kintu n'ekimu byonna Museveni agenda okukola ekintu nga ne waviiramu olabawo ffe tumukola ekintu nga ne wayindiriramu talabawo. Kati abadde agamba ku registeringa KDF kati ate yo ffe twavaayo dda tuli muyiganga defense forces yali akyalona ne bafutu soja abaana basimbye nnyire bafutu soja tumukubako KDF kati abadde akyali ku KDF yo twavaayo dda kati tuli walala. Mwe bannayuganda nga twasituse Museveni tumusobola takyatuyinako solution yadde naaka naye ate n'ebintu bye tulina okumukola olwaleero abaana bakutte buddole abaana beekalakasiza leero mu ngeri bweti ne bawandiika message ku Buganda Road ne bakola obugundi buno buddole buno obwengoye ne bateekako olabye demonstration eyo bannaye bajja bakwata mmwe temuweereza message nga ndaga bannaye olabye strategy eyo kati Museveni agenda kukwatanira buddole buli ku kkubo obulabye bawandiiseko message zaabwe zonna ze beetaaga buli awo buddole bataddeko ebibayiti bataddeko ebigundi abantu bazze bayitawo basoma balaba eri bataddeyo akazindalo kano kabiku biyenje buwundo nkokonye munyera nga gundi kabadde kugamba free all political prisoners. Museveni lekera okubba emmere mu sefuliya. Museveni oyitiridde okubba enkoko. Museveni opama ku kkubo nga akazindalo koogera. Museveni yapama ku kkubo mu Uganda. Museveni lekera okubba essente. Museveni abba emmwanyi. Museveni ye mubbi w'olunaku. Akazindalo koogera. Kati ekyo kimuluma ebintu ebyokubakola tukyalina bingi mu mulembe gwaffe. Bayibuli egamba nti buli mulembe aguterekera amagezi agaagwo. Bw'oba otambula eyo ewammwe mu kyalo n'osanga omuzi ku kkuba ensolo ne zibuuka nga Museveni ye yapamyewo. Gwe buli w'osanga abantu bagala embuno eno programu yabasama oba yabatame batame. Museveni ateekwa okuggwamu ekitiibwa. Museveni talinamu yadde katiibwa mwalagezaako muwe ebitiibwa simanyi mumukuuma simanyi mumuddukirako naye nga yawulira awunya. Ate ebirala byonna tebimusobola ebirala byonna tebimusobola katumuleetere ebimusobola yali amanyi tugenda kuwana naye simanyi tusimbe Nyerere simanyi mundu kati ojja biwulira ng'oli awo mu ntebe pressure zikukuba ogende weebake bakutekeko eccupa tetukyeregana mmwe munnaye ate mu munange mukubwako oli agamba ndeki simanyi ndeki mbwera kasagamba ndeki abeere bawe bagambe ate mwe babakuba mmwe mukuba yagamba nze okuntukako
nze sebona bwe kugamba okuntwako in a hard way or in simple way ntuukako bawe kati bawe bagambe bawe oddangamu tugenda batuukako mwenna gye muli muno muddawo mutuzanyise bammemba ba parliament e Uganda aba opposition muwulira bannange ekintu ekikwatagana ku mateeka ge mugenda okudibatinga tubasaba busabi temugwa mu mbiza KDF tewali agenda batutaasaako tubasaba busabi ebintu tubasaba busabi temugwa mu mbiza KDF tewali agenda batutaasaako president atugambye omuntu yenne yali yatumukwate dokoli leka ngende mu kigambo tubasaba mu boycotting parliament kituwe wazo okumanya wo tugenda okukuba obulungi senga kakutanda nodda ku side gye tulina okukuba nekikusangayo tokuba ku simu zaffe no appeal omusango gwaffe tegulika appeal tukuleka mu ttaka tulina ebizibu byaffe mwalya future yaffe tulina obuzibu bwaffe tusasula amabanja ge tutalya mututisa omusolo tubasasulira amafuta emmotoka simanyi biki tulina obusungu bwaffe dda ku side ye n'amayinja gye gava bw'ogenda gye galaga president webale nnyo webalire ddala kutuwa buyinza webale nnyo webalire ddala kututeera ggwanga bale Kyagulanyi Ssentamu webale buli lwayogera ndeka kumutendera mulala nze ndi eri ninga empungu mu bbanga erera kunsitula nze politics wa Kyagulanyi yansitula ninga empungu mu bbanga tewali kuŋŋambako kigambo kyonna bwe mba nyina gwe ŋŋambako mu byobufuzi eggwanga lyakomawo gwe wenna bw'obanga okyalwana kufuna ggwanga oli mabega nnyo yangu ujje wetuli ekigambo nasoose kisabira nga sinnaba kubuulira nga tutandika oma Mukama kwata akazindaalo osomesa oyigirize yene essaawayo oyogere abatukuvu bo bawulire nabo bali redde okutwala ebyo byonna Mukama by'onoobagamba ffe Mukama kasita omala okwogera nga ffe tugenda tuba tetukyalina kirala kitulinda gwe kyokuddamu eri ebizibu byaffe yogera gye tuli mu linnya lya Yesu amina. Tugenze mu kigambo we nasimbye akati mu kigambo nabuuzizza ekintu kye wayingiramu wakimanya olina ekintu kyonna kye wayingiramu katusooke ku ekyo kubanga mwagala nnyo okukopa ebintu okola ebintu ng'okola bintu ku lwakuba omuntu yakikoze oba yakikola oyagala kufumbirwa kuba muwala wa gundi yafumbirwa wagenda okufumbirwa ng'omaze okweteekerateekera okufumbirwa kwe wagendamu wagenda okuwasa nga weeteekerateekera okuwasa kuwagendamu oba wawasa lwakuba toyagala kwoza okimanyi nti obufumbo busingawo kukwoza gwe wawasa lwakuba toyagala kwoza wawasa lwakuba toyagala kunaaba bw'oba wawasa lwakuba toyagala kunaaba obufumbo busingako awo ate ab'ennaku zino ffe tulina obuzibu okwera ku makya n'ogamba nze ngenze kufumbirwa ne weetwala ne weefumbiza edda baateekateekanga sayidizi zonna ey'omuwala n'ey'omulenzi era omuwala obeera ofuluma ne bayingiza embuzi ne bagiteeka mu kisenge kyo ne bakugamba wano tewakyaliwo ki ekisenge kyo tukitaddemu embuzi toyina wano ekisenge tokyasula wano era bw'oba okomyewo ewaka olutuuka bannaye tusobola okulaba olufumba kacyayi muba munywa kacyayi nga bakubuuza ng'oluddeyo ddayo ddi maama nze siddayo lwaki toddayo anti kyankubye eddayo ddayo bwe kiba kyakukubye eddayo ennaku zino twefumbiza tetubagambye naye kye twayingiramu tukimanyi wakola bizinensi oyagala bizinensi wakanda omwana wa munna akuweereza bizinensi wabula oyagala kulabikako nga naawe olinnya kaboda n'ogenda mu tawuni okola lwakuba toyagala balabe nti noosiiba waka waliwo omuntu akola kuba tayagala kugamba mbu takola sebeera nze nsiiba ewaka nga bali bagenda okukola nange wakiri nveeko ewaka okimanyi waliwo omuntu akola lwakuba ayagala kuvaako waka tokolanga kintu nga tomaze kukyeteekerateekera kubanga bwe weeteekerateekera ekintu ebirala byonna by'osangayo obimanya mangu ebizibu byonna by'osanga mu kintu ky'oyingiddemu obimanya mangu nti byali paati ku ekyo naye bw'oba wagenda bwero olw'okuba walaba muwala wa gundi yakomawo atekena oyo maama Ebeni yagenda n'ava ku kyeyo n'akomawo nali nfudde bannaye
nga zena ndiwe banaye ng'ekiyumba kya Mufumba kati bw'oba wagenda lwakuba mamebe n'ekiyumba kya Mufumba nakomawo nga muzungu si ye mweru yagenda okudda bannaye kakati abamu naawe n'ogamba olinga yakomyewanirira bajja kukomyawo ng'otambula ludda lumu bwoti ng'oli nga tokyasobola kubalansinga kubanga tewagendayo kukola wagendayo lwakuba gundi yagendayo kakati nze mbuuza ebyo ebyammwe mbivuddemu ebya individual kati tugenze kukyawamu ekinene mubiina ne mu madiini seeza kuva mu ddiini ya tata ne maama ddiini ogirimu lwakuba yentuufu ogirimu lwakuba ya tata ne maama eddiini wagigendamu lwakuba wamala okukakasa nti oli mu mazima oba wagigendamu lwakuba ya tata ne maama kati tugenze mu byenkyukakyuka mwakera ku makya ne mwetigiinya ne mugamba mwagala buyinza ne mugamba mwagala kukyusa ggwanga ne mugamba munyigirizibwa ne mugamba mwagala kyekwatamu ne mwekuŋŋaanya ne mufuna liida ne mutandika okufuna amagezi ne mugazimba ne mufuna ekibiina ne mufuna loogo ne mufuna slogani ne mufuna ebitebe ne mufuna buli byonna bye mwali mwagala naye nze mbuuza mubirimu lwa kinyumo oba mubirimu kuba mumanyi kyebitegeeza kubanga buli lunaku ova mu revolution ate buli lunaku oddamu pasita nze mbivuddemu bino kubanga kati pasita nze mbivuddemu sijja kuluma mutima bwenti akati pasita labayo amasasi aganyooze laba abasajja bakubya amasasi Masaka nze pasita bino sibiddamu nze pasita sibiddamu kati abaana tebabatadde pasita nze lambiddemu ebyo pasita nze bisibiddamu ate oba oli awo ekiro ng'omuntu akuba eyagayimbwa abivuddemu pasita wawulidde supiiki ya pulezidenti pasita omanyi supiiki ya pulezidenti gwe gyeyayogedde pasita wagiwulidde munange sagiwulidde kati pasita bweba tewawulidde supiiki ya pulezidenti okola kikulu okola kyotuyamba ki genda ogiwulire ojja ogyogereko n'omugamba wavudde mu revolution ate akati supiiki ya pulezidenti ogyagazaaki mixed feeling eyo omanyi kiki ekigireeta wafumbirwa ate onoba ate okomawo ate wano byate okomawo eka bw'oba ofumbirwa bw'oba wanobye noba bw'oba oli mu revolution gibeeremu ebirala byonna bw'onoobeera mu revolution ng'obirimu bya ddala n'ebiruma ebiri mu revolution ojja bi-interpreting otegere kye bitegeeza omanyi kye bayita okusituka mumanyi emirembe egiri awo egyasirika gigamba ffe tetugenda kwetantala Museveni mwene musuka ne mugamba mumusobola kati ate bye musangayo mu dduka ki mumanyi kye bayita okujjako dictator wa Africa number 1 kati mumanyi kye bayita okujjako dictator wa Africa amanyiddwa mu nsi yonna number 1 entebe ajagala okusinga abatannagituulako entebe ajagala okusinga n'amala akulengera Bukenya yayita ku kisenge omuli entebe yefuga eggwanga n'atunulayo bw'ati kye yakola Bukenya yamubuuza obadde onoonyayo ki otunulayo kukola kimbuno nze vice kati yamuteeka ku nsonga za Lubigi eyali vice president kati ye muwabuzi wa president ku nsonga za Lubigi tuyiwewo ettaka oba tulijewo lino limala oba abachina babanga banayiwawo ettaka Bukenya ateekawo akameeza n'atuula kantuule wano ndabe we bayiwawo ettaka Professor Bukenya kulingiza mu kisenge omuli entebe omusajja oli ayagala entebe mwene kiba naawula ne mujja ne mugamba mumusobola wuuyo mumusobola wuuyo mulowooza bali bannammwe bali bonna abaasirika egyemirembe gyonna afane Katongole ye bwe yabiraba ne mu magye n'avaamu n'agamba kati nze ngenze ne batuula ne basirika buli lw'obyogerako bagamba gwe kati mwe ne mugamba musobola wulya Bayibuli bwegamba kati tugenze mu Bayibuli oyingira mu kintu ng'okimanyi era olwaleero lwenjagala abavaamu muveemu leero abasigalamu musigolemu leero essula eyokuna kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira naye twagaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyamya ekigambo kya Katonda naye olw'okulabisa amazima nga twetendereza eri omwoyo gwa essula eyokuna
kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira naye twagaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyamya ekigambo kya Katonda. Ffe omulembe ogwaweebwa ekisa mu mirembe gyonna egibadde mu Uganda awo egyasirika, omulembe gwaffe Katonda n'aguwa ekisa, n'aguwa chance, n'aguwa ebikozesebwa, n'aguzuukusa, n'aguleeta mu buweereza buno. Ekisa Katonda by the grace of God yatusitula, kyekyo kyovulaba nga tucommunicatinga, tulina engeri gye tuconnectinga ku media, ku ground, everywhere nga waliwo ekintu ekitugatta. Ekisa kya Katonda kigenda kituluka kubanga Mukama yatukwatibwa ekisa. Ffe tujje tukole ebyalema abalala okukola. Bayibuli egambye bweti, wulira bulungi bannange, ebigambo bino bisinga kuvayo mu Luzungu. Essula eyokuna. Kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira naye twagaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyamya ekigambo kya Katonda. Twagaana okutambulira mu bukuusa, twagaana okutambulira mu nzikiza, twagaana okukyamya ekigambo kya Katonda. Pulezidenti agambye bwe wabaawo atulimu nga yalya, ng'obujulizi bwe buli nti yalya, agende ku ntandaalo, kubanga twagaana ebyokutambulira mu kizikiza. Munyagwa yagambye ebyo Kyagulanyi tabisobola, ebyo bya Kyagulanyi omumanyi ye Kyagulanyi ebibyo bya mu kitangala nnyo. Besigye yakola ebintu ebyo wansi n'asirika aliwa. Kati Besigye aliwa. Mbu tukole nga Besigye n'owafu abeere mukomera. Bannange mbwe eddiba lyengo teriweeka mwana gwe n'ogamba olimba. Omugenzi maama yaliweekesa omugenzi muganda wange muto wange, bombi baafe eddiba lye lyabatta. Mbu Kyagulanyi akolenga Kabanga Ssemwogerere oba nga Besigye naye bannange kitegeeza eddiba lyengo terikola ki, teriweeka. Bw'abanga omugenzi maama yaliweekesa omugenzi mutoowo kitegeeza terikola ki. Kati atabo be baagala otuwa amagezi. Yagambye Kyagulanyi oyo alina ekizibu, ebyo tabisobola, ebyo Besigye yabikola n'asirika, n'oleeta paleti za ssente n'asirika. Ebintu bye musajja mugumiikiriza wa byabufuzi nnyo. Ebbanga lya myaka 2 yatukolera ki? Naffe teyasobola kututundula ku ddobo lya Museveni. Okutuusa Mukama lwe yafuka ekisa ku mulembe gwaffe guno ne gujja nga gujjiridde bino kukola bintu biri straight forward. Tebakyamya kigambo kya Katonda, tebakyamya revolution. Gwe bagamba nti tetugenda kulya, bw'olya otuvuddemu. Ndabye Teddy Namboze nga ali awo yeekaza yena aswala. Buli eyalya tukumanyi. Mwaguze t-shirt. Oyo omuwala Nakandi ali mu kukuba bipande. Era omuntu akuba ebipande bya supiika yali mu kukuba ebipande bya Nakandi Winifred ku Nassau Road awo. Mbaddewo leero. Abikuba yangambye. Angambye biweyogedde bituufu. Nyina wano. Ati mwe musirika mubakolera omanyije nabijere kankwokese. Nedda le kankwokese. Sigwo bingambye. Mbunu okuba postaze. Nganti mubawagira kuba kati sawa za gundi. Mwe Kiyaga otumiza t-shirt okuva China ku milioni 10 osasuddeko t-shirt okuva China. Joyce baagala osasuddeko t-shirt okuva China abaleetera t-shirt ali omu. Kumwe kulika akubidde mu nesimu ng'alina gwalagirira ng'amugamba naawe jangu kubanze bandeetera baleetera Joyce baagala baleetera Kiyaga baleetera Joyce baagala Kiyaga Geoffrey Rutaya. Kati mubadde muina kumwe kuliko mu abadde alina gwakubira ng'essimu ye eri kulada muddangamu. Era agenda zireeta era zamaze t-shirt muzikubisiza China. Gwe Geoffrey Rutaya omanyi nti wasasudde ettaka mu bitundu by'ekibiri gangu. Wasasuddeko ettaka, wasasuddeko hafu ku ssente ziwajje mu parliament. Olowooza sibimanyi? Gw'obadde oyogera naye omumanyi. Essimu yonna ng'okubira mpuuga Joyce baagala Museveni kakiriiki ako.
president agambye ffe tuli straight forward tetukyamya kigambo kya Katonda wulira olw'okulabisa amazima nga twetendereza eri omwoyo gwa buli muntu mu maaso tuliwo kulabisa mazima kiri mu Bayibuli ffe tuliwo kulabisa mazima tewali kirala twagana okutambulira mu nzikiza twagana okukyamya ekigambo kya Katonda twagana okubba twagana okuwaayiriza ffe tetutokomoka mugambo wano ekintu bwe tuba tukyogedde ng'ekyokusaaga kiba kituufu ffe twasalawo okukwata kigambo kya Katonda n'okulabisa amazima ga Katonda naye okubikibwako obanga enjiri yaffe ebikibwako mu abo ababula Katonda w'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza bwe wabaawo bye twogedde n'otabitegeera oli ndiga yakubula gwe tolina bitegeera Mukama yakubula Yesu yagamba nti bonna nga bwe wabampa mbalina okujjako endiga ey'okubula bw'obeera eyo nga totegeera nuupu byekola totegeera bye tukola mu nkyukakyuka byakulema okutegeera obiyita propaganda Bayibuli egambye waliwo olwedde ababikibwako nga bo bakuzikirira bwe wabaawo abatamanyi bye twogera nga ddala owulira tobyagala nga topretendi nga bupretendinzi ng'owulira bye twogera tobitegeera tobimatira ddala tobitegeera ddala bya kisiru oli ndiga yakubula ne muggulu ogenda mu Geyeena n'eggulu lyo teririiyo Bayibuli yegambye gw'oli ndiga yakubula bw'oba oli musumba ng'owulira ffe bakyamu Geyeena yeekulinze n'okuwuuma n'okuwunyooka omusana gw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda gulemenga okubaakira kubanga tetwebuulira ffe waliyo abantu ng'omusana gwa Kristo tegugenda baakira nga bo olwedde baabikibwako ekigoye tebajja kugulaba n'ogw'enkyukakyuka bwe guti wabula Kristo Yesu nga ye Mukama waffe naffe nga tuli baddu bammwe ku lwa Yesu kubanga Katonda yayogera nti omusana gulyaka mu kizikiza eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo nti omusana gulyaka mu kizikiza bonna batusookawo ekizikiza kisookawo omusana negwaka Bayibuli egambye bweti kyawandiikibwa bwe kiti mu Bayibuli omusana gulyaka mu kizikiza NUP eriyaka mu FDC eriyaka mu NRM eriyaka mu byobufuzi by'eggwanga Uganda erikyekinga abalamuzi omulamuzi oyo abadde tagenda kutabaana abo leero abadde tagenda batwala mu kooti ndala naye kye twakola simanyi polisi simanyi sikyuta simanyi state attorney oyo omunyarwanda ow'ebiviiri bimulinga ebyabalalu kati owa high court twagala okukumanya tweyanjulire nga bukyali tuteereyo nti gwe mulamuzi wa high court twagala okumanya abaana bo gye basomera gy'owasa gye bakuzaala w'onywera w'oliira w'osula motoka namba tukugoberere bulungi buli kyokola ffe tutambulira mu musana kye tuva tuterayo nti ono ye gundi negundi beebo tetwagala wano muzanyo tetwagala kiki naye obugagga obwo tulina bwo mu bibi eby'ebbumba amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe tutaayizibwa eruuyi n'eruuyi naye tetunyigirizibwa tweraliikirira so si kweraliikirira eyannyonnyola ekintu kino yakinnyonnyola bubi yakivuunula bubi Bayibuli egamba bwe nti tubonyaabonyezebwa eruuyi n'eruuyi naye tebatumalaawo tusibibwa tuvunaanibwa naye tetusingibwa misango tuyigganyizibwa naye weetuli ddala tuyigganyizibwa naye tetulekebwa tumeggebwa naye tetuzikirira muyinza okulaba tumeggebwa naye tetuzikirira tebasobola kutusaanyaawo nakubuuza kye wayingiramu okimanyi ye vidiyo eno oluno lwe lugendo ebyo bye tulina okuyitamu kubanga lwe lugendo lwerwo bw'oba oli mu nnyanja ng'otambulira ku nnyanja n'otoba si mawulire kubanga olidde oli ku nnyanja empewo efuuwa amazzi ne gajja ejjengo pwan kati okutoba ng'oli mu nnyanja si mawulire era tosobola kuyomba twagenda okujja mu bintu bino nga tubimanyi nti muli mu bino ekikulu gwe woolabira nti Katonda ali naawe bakuvunaana emisango mingi naye nga gyonna tekuliko gukusinga ekyokuvunaana bajja kuvunaana ekyomukomero jjagendayo bajja kukusiba naye tojja singibwa musango kubanga lwe lugendo lwe twakwata tulimu abavubuka ba mirundi ebiri e Uganda era twakwata amakubo nga nago gali abiri waliwo abaakwata lino n'abaakwata lino naye ekkubo lye wakwata wamala ddirowoozaako bw'oba oyagala genda eri mu balama waliyo ssente
zikyaliyo bazigaba naddala ng'olinayo aka platform ziri eri bazikuweera gwe bw'oba onoonya bw'ozirya nkubire essimu nkulagirire weewaawo gye ziri naye kye wasalawo okukwata wakimanya oba kubanga olukusiba ate ng'oyomba okimanyi nti bayibuli egambye bajja kukusiba bajja kubonyabonya naye tebajja kukuwangula buwanguzi bwayi mukama yakuwa ekisa mu ntandikwa okukola bino bulijjo nga tutambula nga tulina mu mubiri okuttibwa kwa Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri gwaffe kubanga ffe abalamu tuweebwayo ennaku zonna ey'okufa okutulanga Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri gwaffe ogufa kye twayingiramu tukimanyi ne bwe tuba tutambula bwe tuti ffe twasalawo tutambulire wakati mu kufa kubanga bayibuli egambye ne Yesu bw'atyo naye ate n'okuzuukira n'obulamu obuli mu ye ate era biri mu ffe essuubi n'obulamu obw'okuzuukira n'ebirala byonna biri mu ffe kubanga ly'ekkubo lye twasalawo okukwata okitegedde wulira bulungi ekyawandiikibwa kino ate ddayo kisome ng'oli wekka ofumitirize ekigambo ku kigambo kubanga obudde butuleka gw'omanyi obunkeke bwe tutambuliramu wano nze wano ne bwe mba nnyingidde mu kiyigo kunaaba nsooka nga sinnaba kweyambula ngoye kunaaba nsooka nenenya buli ekiri mu kiyigo buli kantu nenkakyusa muntege kamera wano mundeke mumanyi mu obulamu bwe tutambuliramu nga ngenze kunaaba nsooka nenkwata buli kantu konna akaliyo manye ekiyigo bwe kifaanana era mmala nsooka nenkubawo omuggo nsooka nenjasayasa buli kyensanzeeyo mulowooza sibimanyi wekityo okufa kukolera mu ffe naye obulamu mummwe naye nga tulina omwoyo owulidde Pawulo nga bwe yawandiika Uganda eteekwa okuba ng'erina abantu abalirwedde okubeera bwe batyo okufa kuli mu ffe naye obulamu mummwe wateekwa okubaawo abantu abalinga Pawulo yali mumalirivu ku njiri n'agamba bw'ati ffe twewaddeyo okufa kakutambulire mu ffe ba KDF kakutambulire mu bafutu soldiers kakutambulire mu ffe abaana baffe bo batambulirwemu obulamu kitegeeza wateekwa okubaawo abasasula omutango